nze sigenda kunenya Mpuuga kubanga Mpuuga si buzibu. Era mwenna mbadde mbasaba temunenya Mpuuga, Mpuuga si buzibu. Wabula abaamuwola, abaamuteekateeka era abaamuzimba be beetaaga okunenyezebwa ng'eyo ye Mmengo. Omanyi omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe. Newankubadde ng'Omuganda agamba nti tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Naye singa omwana we agenda ku neighborhood nabbayo babbayo ne bajja nga bamupiripya n'omuggalira mu nnyumba, bw'omala okumuggalirayo n'ojja ofaafaagane n'ababadde bamugoba, bikyukamu ne kifuuka nti bannange kirabika ono yazaala mwoyo teyazaala mubiri. Omuze guviira ddala ku ngozi eyagwola. Mwenna bwe mwetegereza ekikolwa kya Mpuuga kye yakola kyali kyakwesittala eri Obuganda. Naye ate Obuganda ne buvaayo ng'obwazimba Mpuuga obwali enenyezza abantu ba Uganda nti bannange mutusonyiwe leero twazimba bubi, ne busumulula okuva ku b'ebitiibwa ku nnamba 2 wa Buganda, abaweereza ku mpewo za Buganda nga bazze kunenya bannayuganda ababanja empeke, nga bazze kunenya bannayuganda ababanja enguudo, nga bazze kunenya bannayuganda ababanja ebyenjigiriza ebirungi, nga beebuuza nti lwaki ono omuntu ssekinnoomu atwala omunyago gw'eggwanga ogwaligasizza abantu abangi. Buganda nevaayo okutandikira ku nnamba 2. Namba 2 n'atuuka n'okutujjukiza bwe yatuwolereza nga batukubye nga batubongodde amannyo. Ne zireeta Nuuwa Kiyimba ng'asibye n'emitaafu mu maaso. Mu Buganda omanyiriremu omuntu ow'ekitiibwa owa Ssaabasajja Kabaka tugenda bagoba ku byalo. Ne zireeta Abe Mukiibi n'abaweereza ku mpewo za Buganda zonna nga basibye n'emitaafu mu maaso, era singa wabasala mu maaso nga boogera ebigambo ebyo temuddamu kumanyira abantu. Buganda beezimbye, kakati njagala weetekeko mu bigere bya Mpuuga nga institution eyo ekuwolereza no matter what, ng'esazeewo okuyimirira naawe ng'eggwanga lyonna likuvuddemu. Toyinza butakajjala, teyinza kukulowoozesa nti amaanyi ogalina, teyinza kukulowoozesa nti oli wa kitalo nnyo. Gwe ate bantu bameka Buganda bezze neesimbirako Nakakongo? Bantu bameka Buganda bezze neeyiirawo omubiri? Y'ensonga lwaki mbagambye nti ow'okunenyezebwa si Mpuuga wabula ow'okunenyezebwa Mmengo, kubanga Mmengo ye yayola Mpuuga mu kaseera mwe yalina mudisowuningira tugambe nti bannange tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Nejja neeraga nti eyimiridde naye, nejja neeraga nti erina n'abantu beegenda okugoba mu Buganda olw'okubanga ye kakati Mmengo weetuukira okukola statement nti egenda kugoba ababanja ebyabwe mu Buganda. Mpuuga baali bamusiigira kifaananyi ki nti obubbi muze mulungi azironga azobbye amaka ga kitaawo ne nnyoko n'ogawa endobolo yaago, oba Mmengo n'ogiwa endobolo yaayo. Kakati abatuuku b'okunenyezebwa ye Mmengo, kubanga Mmengo ng'omuzadde omutuufu ensonga zino yaali ziyingidde ng'omutabaganya, so si ng'omulamuzi akutte n'akaso nga zo gusalira bannayuganda abanyigirizibwa. Ku ssaawa esembayo Mmengo y'emu yayise mmeeza ng'eyita simanya mukulu w'ekika kyaki. Kyagulanyi Muganda, Kyagulanyi Mukatuliki, Mavayasi Mpuuga nsamba Muganda, Mavayasi Mpuuga nsamba Mukatuliki. Lwaki tetutabaganya abaana bano? Nina kojja wange gye buvuddeko wiiki ng'emu emabega gwe nababikirako juzi Muzaffaru Ssemwanga. Allah musaasire byonna ebyamusobako. Muzaffaru yafudde kansa kojja. Naye kojja yatuuse ku mbeera nga tewakyali kika kya ddagala kiyinza kumujjanjaba n'awona. Yatuuse ku mbeera nga ne bw'oba omututte Bulaaya bamujjanjabe, wallahi ya Mungu nga tekikyasoboka, kubanga kyabadde kikeerezi nga kansa amaze okubuna ebitundu bye byonna eby'omubiri nga tewali muwendo gwa ssente gwonna gusobola kumujjanjaba. Kakati ne Mmengo egenza okuyita emmeeza ne bannayuganda abanyigirizibwa nga kiri tulleeti. Ate nammwe Mmengo njagala okubategeezaako zino si nsonga za Kyagulanyi na Mpuuga. Kyagulanyi omwana wa JW Sentamu, muzzukulu wa Kayiira Gaajuula Emugulu, talina nsonga yonna ne muzzukulu wa Nsamba Mathias Mpuuga Nsamba. Ensonga ya Mpuuga eri wakati we ne bannayuganda. Singa mwali mwagala mmeeza okusooka
mwali soose ne mukwata gwe mwakuza ne mumusuuza omunyago gw'abanyigirizibwa oba ne mumuleetera okwetondera abanyigirizibwa kubanga ebya ssente bitegeerekeka okwata miliyoni 5 naye ng'obadde n'ebizibu oba byakawumbi oba osanga nga zaagenda dda naye ekigambo gunsinza ali wa bitono olaba munnayuganda asobola okusonyiwa omuntu nga Kadaage eyayise eyatogikwatako olaba munnayuganda asobola okuleka mukyala Miria Kalobote n'akomawo eri Obuganda olaba munnayuganda asobola okukoleka ekintu kyonna ekikyamu kye wamukola kitegeeza munnayuganda kasita omuwa ekigambo sorry n'omuwa assurance nti tojja kuddamu kukikola ne tudda ku mulamwa munnayuganda ye muntu omwangu ennyo ow'okusonyiwa naye omwana gwe mwakuza omwana gwe mwateekateeka omwana gwe mwazimba mwamuzza mu kukajjala mwamuzza mu kumuwa ssuubi mwamuzza mu kumupika ate ku ssaawa esembayo muyita emmeeza lwakubanga emmeeza gwe mwagiyise naye si ye muntu omutuufu teweetaagisaawo mmeeza wakati wa Kyagulanyi n'empuuga nedda emmeeza yeetaaga wakati w'empuuga ne bannayuganda akagambo sorry nabagamba ndowooza kannukuta 5 naye akagambo sorry akak'ennukuta 5 kasobola okukusaanyaawo oba kasobola okwongerayo just kagambo bugambo nti bannangi munsaasire ng'ate mu Buganda ye waasimbolizibwa olugero olugamba nti gunsinze ali wa bitono yensonga lwaki njagala Obuswayida bwonna bwe muli mu kkuba mpuuga bannayuganda abanenya mpuuga olwa flop abajeja mpuuga olwa flop olw'okulemererwa okufuna abantu ng'ate yatuuse n'okkuba drive nga kapiripiiti n'agenda ng'ayita mu bantu bannange mujje munneebalizeeko Omukama Katonda n'atuuka ku mukolo nga ye agenda okwebaza Omukama Katonda nga bala balina kumwebalizaako eyabadde alina okwanirizibwa ng'ate yalina okwaniriza ayanirize nga bayaniriza abalaba naye nga tewaliiwo muntu yenna gwayaniriza wa nsonga n'olwekyo mbadde mbasaba ono mpuuga nsamba munafu nnyo awewukira mulaatiri teyeetaaga kumalirako budde wabula tumukozese ng'omuggo mu kateebe guli gwenjogerako omuntu atambulira mu kateebe toyitangamu n'amagulu go wenna gendangayo n'omuggo ogusimbe mu kateebe w'owulira tewasse awo woba oteeka ekigere ekisooka ogugjewo oguteeka ewalala w'owulira tewasse awo woba osika ekigere ekyokubiri mpuuga tumukozese ng'okutereeza Buganda Mukama atusaasidde akala akeeru ne kaaka ne keerula nti bulijjo eminyago egitunyagibwako gikukulirwawo Mmengo lwakuba nti Mmengo ebbanga lino lyonna ebadde nga simaati ng'ebuzaabuza abantu ab'ebitiibwa bakubye bannabyabufuzi ab'ensa ab'ebitiibwa be bamanyi eyalidde n'ataalidde ab'ebitiibwa bakkuba ne bakaaba ab'ebitiibwa bakubba ne bakkubira enduulu kaliya z'abannabyabufuzi bangi ze twalinamu essuubi zirinnyiddwako kaliya z'abannabyabufuzi bangi ze twalinamu essuubi zisaanyiziddwawo abantu bulijjo be tulowooza nti baffe baazimba Mmengo era nga singa bakusongamu nti gundi oyo alidde lazima nga toyinza kusimattuka nga baafuuka abatutegeerera nga bo balinganga nti ffojja nti tuli lubaale nga bo be bakongozi twogerera ku mitwe gyabwe nga kyeboogedde tekiddibwamu lubaale abeera ayogedde bwe bagamba nti ono tumuboole ng'aboolebwa bwe bagamba nti ono tumukyawe ng'akyayibwa naye munnange mujjukira bulungi ku musajja baamuyitanga ali Ntuma Nsambu Mmengo yajjayo n'ag'omu buto omusajja oyo yamanyira Ssaabasajja Kabaka era njeebaza aboogezi bonna abalungi mu Buganda bannabyabufuzi bonna abalungi mu Buganda ne bakuba ali Ntuma Nsambu olwa statement gye yakola nti so akufukaamira Ssaabasajja Kabaka ffenna twasanyuka era twamanya nti Mmengo erina amaanyi bw'egamba nti egenda kukwesimba mutowona kabeere Museveni bw'eba egenda mumwesimba mutawona kubanga Mmengo yakugamba dda nti nze nina ebisumuluzo ebigaba obuyinza Mmengo yakugamba dda nti nze nsalawo addako enkya ne batta abaana bammwe enkya ne bawamba abaana bammwe nejja ne byogerako bannaye temusiba abaana b'abaana naye nga gwe tofumiitirizanga ku statement yaayo yagamba
yesala waddako walaba amaanyi gaayo kwali ntuma nsambu obabuusa ddala Museveni akoze bulungi Obuganda ono gwe mulemezzaawo Museveni akoze ddala bulungi Obuganda ono gwe mulemezzaawo wakati mu kwagala okumulwanyisa ffe tumwejjirewo mulaze ensi nti bulijjo mmwe muziziko ogulemezzaawo Museveni kubanga Museveni gwe yatega enguzi ne tugikwata tuli mu kuba tweyongereyo mu maaso wakiri agambeko ekigambo sorry kubanga yasooka kuweebwa mukisa okwetondera bannayuganda n'okuzzaayo ssente ate nga musobola musobola ozisonda oba osanga kale ne bwe yali badde aziridde najja n'ekigambo sorry mwaddamu kumuwaganyaza mwaddamu kumuvimbisa oli w'amaanyi abo tebakusobola tebalina kye batugamba essaawa eno Mpuuga akamasu bwe kamukutte kamukwatiddeko n'ebimesa ebikulu bulijjo ebimuwerekerako bulijjo ebimupika bulijjo ebimugumya beeba abakulembeze Buganda beezimbye abalanga omukolo emyezi n'emyezi ng'ebyokulya n'okunywa fuuwuuke nga n'ababooda basasuddwa nga ne drive bazikubye nga n'abayimbi babayise era still abantu ne babatimawa Mengo mukakasizza nti abantu ba Buganda ye Buganda Mengo si mmwe Buganda njagala okutegeeza era nkiddamu akakatunumba Mengo Kawugiro mbuga obubuga nga bassekabaka abaasooka tebaatuulangawo naye Buganda yaliwo saagala akawugira akakeyikaze just okabalire ku mayiro akenda nti kekagenda otutegeerera bannayuganda amasaza 18 mu mayiro 9 olwaleero abantu ba Buganda bakulazeeko nti boye Buganda kubanga Dr. Apollo Milton Obote yali awezeeko ku bwakabaka bwa Buganda naye Abaganda twasigalawo ennyimbe twayabyanga kasuze katya twamuwanga abalongo twabalulanga okuwayira twawayiranga ekitegeeza nti emikolo gya Buganda gyonna twasigala tugikolera ddala bulungi nga Ssekabaka Muteesa avuddewo n'obwakabaka ne buwerebwa emyaka egikunukkiriza 3 kitegeeza Omuganda yatandikirwako Buganda tetandikira mmengaawo era Omuganda akulaze nti tukooya akamanyiiroko otambulira mu SC olya bittafuttafu tukooya akamanyiiroko ffe abanyigirizibwa tukooya okulowooza nti gwa tutegeerera kyali baddokke okututegeerera maama asobola okutegeerera omwana nti alina okunywa obudde buno oba okufuna ekyokulya obudde buno naye bw'amuwa amapeera mu ssaawa y'ekyemisana kiba tekivaayo bulungi musobola okututegeerera singa muba mutuwa abakulembeze ddala abajyamu ensa ez'obukulembeze naye bano abakulembeze be muleeta abawewukira mulaatiri bino ebibowabowa ebiwedde emirimu bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo abayina emyoyo eminafu era abaterebuka amangu temuddangamu kubatuweereza essaawa eno Mmengo ekyalina moral authority okugamba nti erimu kutuzimbira bakulembeze wakyaliwo omuntu asobola okuva Mmengo awajje mu buweereza nga bwe gwali ku mirembe gy'abakatikkira abalala Ssaabasajja bwe yatuweerezanga omuntu ffenna nga tukuba mu ngalo nti ono avudde embuga tulina okumulonderawo ne tumuyiira obululu kubanga avudde embuga kubanga twali tumanyi kyekitegeeza omukulembeze ateekeddwa Mmengo baabo batunuulire olwaleero batambula n'obuswavu miliyoni 5 zibawunyako nga mpuuta omulala n'atuuka n'okujja okukola statement ti bannange nze neebaka n'empuuga mu mmotoka nga mukyala wange azadde si kibi singa mpuuga gwoyogerako ye mutabani wa kitaawe ne nnyina mpuuga muzzukulu wa Nsamba ng'oyo gwoyogerako naye twogera ku mpuuga loopu emivuyo gye twogerako gye yakolera mu ofiisi y'obwaloopu si gye yakolera mu ddwaliro omukyala olwo yali azaala oba lwe yali agenda okufa ekirala wagambye nti friendship is beyond politics nedda ssebo politics asobola okubeera friendship esobola okubeera beyond politics but Uganda is beyond friendship yensonga lwaki osobola okubeera n'omuntu bwe mwawuka n'odduka mu Uganda
Uganda is beyond relationship. Uganda is beyond friendship. That is why omukyala ne bwakukyawa ofuna mutala walala ng'omuvira naye ng'okyerigitira mu Uganda. Mukwano gwo ne bwakulyaza amanya osobola okumuviira mu bizinensi naye ng'ostiiri okyali mu Uganda ogenze mu bizinensi ndala. Bwe sooka oŋŋamba nti friend is beyond politics. Gwe kyotegeeza nti mukwano gwo bw'afa mufa mwenna. Bw'aba friend is beyond politics. Nze ŋŋamba nti Uganda is beyond friendship. Kubanga ne bw'afa gw'osigala mu Uganda. Kati tunuulira omuntu nga Ssemujju Ŋŋanda yakugamba mpuuga mukwano gwe. Mpuuga abavudde wala tasobola kukwata kyosi mwesaanyisa era tasobola kukwata penny asayininga okumuggyamu obwesige. Ogwo omukwano gw'olina ku mpuuga ogwakulemesa okusayininga ku lwa Uganda lwaki tewagututte e Masaka? Lwaki tewagututte e Masaka n'omwebalizaako bw'oba okakasa nti ddala kituufu mpuuga alina okwebaza Omukama Katonda? Lwaki omukwano ogwo tewagututte e Masaka? Ne mwenna era ne sibafaako nti mu bizibu tunoonyamu ekirungi. Nabagamba nti si buli kizibu nti kibeera kizibu. Wabaawo ebizibu ebijja n'omukisa. Kubanga bwe tufiirwa ewaka mu kyalo, bwe tufuna obudde okuteesa ku muzikiti gw'ekijja gwe tutannazimba, bwe tufuna obudde okuteesa ku nnyumba ya maama eyagala omukuba, bwe tufuna obudde okuteesa ku ddi lwe tunadda mu kyalo okulima ebijja. Naye ne mu kaseera kano mutegedde bannayuganda nti abasajja bulijjo ababatiisatiisa, abasajja bulijjo ababakangakanga nti bamaanyi nnyo tebayinaamu yadde maanyi. People power y'amaanyi nnyo okusinga people in power. Mutegedde nti bulijjo abakuba bannabyabufuzi ab'omuzinzi nga beerimbika emmengaawo tebayinaamu kye bali. Era mutegedde nti muddangamu okutiisibwatiisibwa bannabyabufuzi abazimbiddwa Mmengo. Kubanga Mmengo ezimba birerya naye abange nga nkyerera ejja kuno nakuli nga tuswadde. Ekituufu kiri nti abannupu tuswadde. Bulijjo tulowooza tulwana n'omusajja ow'amaanyi myezi ena. Emyezi ne gikuno akyali myezi 6. Emyezi ne gyagala n'okukunukkiriza 7. Kumbe tulwanagana Jjuule. Kumbe tulwanagana Makolima. Kumbe tulwanagana n'ekidomola omutali mazzi. Kumbe tulwanagana nsawo ya ppamba bulijjo gye tulowooza nti yeesimbye nga tugiyita ey'omusenyu. Wallahi ekituufu kiri nti naalabye abantu abanafu naye mpuuga munafu nnyo. Era mwekubye mu kifuba emirundi 3 mwenna tuli boonoonyi. Kubanga twonoonye amaanyi n'obudde bungi ku muntu omunafu nga mpuuga. Kyokka ate naffe n'otatunenya lwa nsonga. Anti akaami akatono okanyomera mitala wa muganga omaze okusomoka. Obwo obulwadde bw'olaba nti kansa ssekkojja wange Muzaffaru ojja kwesanga nga katandika katulututtu ne kagayaalirirwa ne kandaala ne kabuna omubiri gwonna okukakkana ng'afunyeemu kansa katwala bulamu. Naffe temutunenya nnyo lwa nsonga okwonoonera amaanyi n'obudde ku munafu. Oba osanga ffe tusobodde okulaga ensi obunafu bwe nga luli yali alowooza nti w'amaanyi olw'okuba alinako backup. Naye nze ate era kye nneebalizaamu Omukama Katonda nti tetukubye empuuga ng'omuntu. Tutereezezza institution yaffe ey'Emmengo ne tugizzaayo ku drawing board edde yeezimba abakulembeze abapya kubanga bo bano yazimba bidomolera. Simuli yadde empeke yadde ensa. Temuli yadde otwanyi. Ffe bulijjo tukozesa amaanyi mangi agawezitowera mu ttani. Naye nga tulowooza ntulwana n'omuntu azitowera mu kapasite yaffe kumba omuyaya azitowera mu laatiri. Tayinaamu yadde ettondo n'ettono ery'otwanyi yadde empeke n'emu ey'otwanyi. Ndowooza mutegedde nti people power is more powerful than the people in power. Basajja mmwe abantu babalazeeko Abaganda naddala ab'e Buddu nti munnange nno enjala bw'eba ennuma tennuma naawe. Munnange nno omwana wange bwe muweerera n'abulwa omulimu olwani akusindise tebikosa ggwe.
munnange nno enguudo embi zisinga kukosanze kubanga ggwe otambulira mu mmotoka nnene. Munnange nno eddagala obutaba mu malwaliro ga gavumenti kikosanze kubanga ggwe bakujjanjabira Bulaaya. Abantu mayiga bakugambye toddamu bamanyiira, toddamu bategeerera, toddamu okulowooza nti ggwe mugeze nnyo okusinga bo. Era leka kulowooza nti omutwe gwo gwe balina okukozesa okwogererangako bo bye baagala nti ggwe kyoyogedde Obuganda buba bwogedde. Tokyavaako hadiithi, nkiddamu, tokyavaako hadiithi. Ate era naawe wakirabye nga mu butuufu esintu saayika waganya okulinnyayo Masaka. Omutiibwa Archbishop Simwogerere naye yatidde okulinnyayo Masaka. Mpuuga agende aswale bwomu. Njagala okwebaza abakulembeze b'Ekkereziya Katolika abavumiridde enguzi n'obubbi bwa Mpuuga. Mutaasizza ekitiibwa ky'Ekkereziya, temutaasizza kya mutiibwa Simwogerere. Kuba Simwogerere takyekiikirira. Simwogerere buli waaba tuba tulabirawo kifaananyi kya Yesu, tuba tulabirawo kifaananyi ky'Ekkereziya. Mwebale okukuba ekintu ekyo ng'obudde bukyali ne mutakkiriza ekitiibwa ky'Ekkereziya kubanga ye institution ebadde ekyasigaddewo erimu ku nsa. Mpozi ne Kibuli, sigenda kwogera ku institution ya Busiraamu obwawamu, mpozi ne Kibuli jjajjaffe Kasimu Nakibinge. Mwebale kutakkiriza ekitiibwa ekyo. Omulala yayimirira mu maaso ga Museveni Omukristaayo, abo twabavaako ddooba osanga nabo. Sebo, emmotoka yange efudde tekyantambuza ate ng'omanyi tugenda mu 2026 nene wubuza omudyankoni mu 2026 oyagalayo ki? Ogenda campaigning osabye n'emmotoka ya campaign. So mbeebaza ab'Ekkereziya Katolika, mwebala okukuuma ekitiibwa ky'Ekkereziya Katolika, mwebala okusigaza ensa. Ye Mmengo tekyalina nsa. Sigenda nakyogera nga nkiruma mute mugamba nti kuba obwakabaka bwenze ntereza bwakabaka bwange. Mmengawo tewakyaliwo nsa. Era Mmenge eyo okutereera nga bano bonna bafulumya abaliwo ne tuzimba Buganda empya, ne tuzimba Mmenge empya. Kubanga Mmengo gwe gwabanga omutwe gwa Buganda, oba wali embuga ya Buganda we wabanga omutwe gwa Buganda, naye omutwe gwa Buganda guvunze gwetaga kutwala ku ssajja lekutereeza. Wakitegeera? So Mmengo yeetegedde weegwa nti si ya kitalo nnyo okusinga bannayuganda. Ne Ssaabasajja Kabaka takyalinnyawo. Gwe gy'oyagala mpe nnyo ekitiibwa ne ku nsobi zonna lwe maama olubiri lwa Kabaka tumutyobole n'ebirala. Mmengo nkulazeeko nti nsobola okukumenyaamenya. Mmengo nkulazeeko nti nsobola okukumenyaamenya. Nkulazeeko nti nze Buganda. Nkulazeeko nti abanyigirizibwa Abaganda ye Buganda. Era nkulazeeko nti toli wa kitalo nga bw'olowooza. Nkulazeeko nti koma kubali be wali omanyidde, koma kubali be wali okubye, ne toddamu kumanyiira Baganda. Baganda batuuke n'okukubanja Ssaabasajja Kabaka. Baabano bamanyidde Mmengo. Nno Mmengo waliwo abantu bameka batunya abatumanyiira. Abagamba nti be bagaba obuyinza naye ng'ate gwe tulwana naye tagenda, ate nga batugamba bebisumuzu babirina. Ate nja ne bagamba tebakolagana naye. Ekyo kisoboka? Nkulazeeko nti nze nkukola nze Omuganda. Nze Omuganda, nze nagaziya Obuganda. Nze Omuganda, nze nazimba Obuganda. Era nkulazeeko nti bwe nkugambanga nti njagala kulaba ku beene mumpeerewo. Bwe nkugambanga nti ono mubbi, n'ensi yonna ekiraba nti mubbi nga tewali byakonjera, bw'oba owulya tosobola kuyimirira n'abanyigirizibwa, ng'olaba oli munnoowo nnyo omwagala nnyo, bunnirira ddala. Kisingako temuyina kye muli ku bantu ba Buganda. Temuyina kye muli ku bantu ba Buganda. Mutudde awo we mutudde mukajjala mu bwakatikkiro, mukajjala mu bw'ebitiibwa Nuuwa Kimbo tuke n'okujja ng'otukanga. Mu Buganda omanyiriremu omuntu Ssaabasajja Kabaka gwazimbye mu bagobe mu Buganda. Ali awo omusajja wattu. Ali awo omusajja wattu. Mutugobewa. Haamu ettaka muli muguzizza. Enkya n'owulya nti Haamu ali mu kkooti na Kabaka olw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Enkya n'olaba Maama Nnaabagereka bw'akoze omukolo ate ayise Haamu ye mugenyi omukulu.
ne mutubeeza mu ntalo. Mengo mwakankubira essimu mmeka ku nsonga za Hamu. Tukolaganye nammwe ebbanga ki mu nsonga za Hamu ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. N'olwana kale nga tofuddeyo yalifuna atya. N'olwana ku lwa Buganda ereme kufunda ogenda okulaba bategesa omukolo gwe bayise mutuzannyirako mmwe. Muzannyirenga ku be mwali muzannyiddeko. Sinze. Ate era si banyigirizibwa. Naye era kasita mwetegedde mugwa. Temuli ba kitalo nnyo nga bwe mulowooza. Lambu Abaganda first. Safety y'Abaganda first. Situgenda kukkiriza busajja bubiri busatu bujje. Bulye ku lw'Abaganda. Olw'Obuganda buba buliddero Omuganda bw'ayogerako nti mujjooga abantu abazimbiddwa Buganda. Oli najja n'akola statement. Timujjooga abantu abazimbiddwa Buganda nga Abe Mukiibi nga n'obukambwe mukambwe. Ninga Abe Mukiibi alimu kwogera. Yakola ne Katolu bw'amakaliisoliiso ku radio ya Buganda. Emyaka egisoba 2 ng'ate baazannyanga n'emizannyo mu AfriTalent oba AfriDiamond. Naye mu kutuuka okkuba obulango obwa Kato yali avuganya na Rosias Mukasa. Oyo yakubira Rosias Mukasa ng'amuwadde omudidi gwa ssente. Kato teyamukubire yazimba Obuganda. Ne Mengo Radio Chabasa teyawa Kato bulango. Yabuwani Rosias Mukasa wa ssente nnyingi ennyo. Okusiga ekifaananyi kyolaba ne Mengo evudde mu Katolu bwa Masiga Zani. Mu bukunze Mengo beesimbye be balina okubaamu ne ssente. Kato yazimbibwa Kenya. Kato yazimbibwa Bunyoro. Oba naye kennyini Kato yazimbibwa Mengo. Asajja mmwe. Mwaki ayina ssente oyo Mengo ebe muzimbi oba ayina kaabawo oyo Mengo ebe muzimbi. Lwaki atalina ssente oyo yo Mengo ebeera temuzimbi. Muzannyirenga kube mwali muzannyiddeko. Era essaawa eno mpuga si kyekyokuyeeya. Mpuga si ow'okusekererwa. Mmwe abaamuzimba. Mmwe engoze ya mwola. Ate ne mujja ne mukyenyumirizaamu nti mwamuzimba. Naye mbadde mbasaba Mengo mu mutima mulungi si mu bubi. Bwe babanga be bana abakulembeze be muzimba ababbi ate abanafu bati. Temuddamu kuzimba. Temuddamu kuzimba ebizimbe ebitaliimu seminti bikuba abantu. Mpuga kyatugwira abadde atugwiridde. Kakati yenna gwe munaazimba sitwagala atugwire naye Mpuga bunafu nnyo. Yinzi gino gyonna oyo gwe tulwana naye tosobola kukuŋŋaanya alasobola kukuŋŋaanya bantu Masaka bulijjo gy'agamba yenna nnyini Masaka. Naye ate gwe Mpuga nkolera ekintu kimu kabwanika bw'okasanga kayiira endomola y'asidi kookye. Nakugamba Mpuga nti bwanika tali mu kukuyamba. Mpuga walowooza nti bwanika ali mu kukuyamba naye nakugambirawo from day one nti bwanika tali mu kukuyamba. Bwanika kyekisa ekiri mu kkuba ag'okukusaanyaawo. Kuba ate ye ensonga lwaki oweebuuse nnyo okutuuka ku kino. Akuwaliriza okulinnya buneguka bannanfuusi olwammwe lweruulo wotannakaddiya luyigiriza nnyo nnyo namanyako ddi nti nfuna embale mu maaso. Abantu baalamu magoma lw'amaanyi lulaga abakubi b'engalo nti bafujjo. Bakuba ezizobo bakuba enkoona osanga be bammwe abakuba ezagundi.